Akakiiko akavunaanyizibwa ku bisuubizo mu Paalamenti n'okulaba ng'ebisuubizo bino nga biteekebwa mu nkola naddala projekiti za gavumenti katudde olunaku olwaleero okwekenneenya ku nsonga ez'enjawulo nga ku bino kubaddeko ez'obutale obwasuubizibwa ng'era ne buzimbibwa gavumenti kyokka abasuubuzi ne batabwettanira. Ku butale obusongeddwamu olunwe kwe kuli akawandegeya Usaafi n'ak'Ejjinja nga buno bwazimbibwa abasuubuzi basobole okukolera mu bifo eby'omutindo naye si bwe guli kubanga abamu bakyali mu butale obulala obutanatuusibwa ku mutindo nga ak'Ekaleerwe, Owino n'obulala. Latif Sebagala amyuka ssentebe w'akakiiko kano akavunaanyizibwa ku bisuubizo agamba gavumenti ezze eteekamu ensimbi mu kuzimba obutale buno naye bannayuganda tebabwettanidde era ekiraga nti waliwo ensonga ze balina okwekenneenya. Tugenda kulaba ne projekiti ez'enjawulo ezikoleddwa ng'olwali tulina obutale ng'akewandegeya era vunaanyizibwa bwa komiti eno okulaba ssente z'omuwa omusolo ezo lwaki twazeewola okukola obutale mu Kampala obuwerako naye nga tulaba nti mu katale k'ewandegeya Kusinziira ku kakiiko, bannayuganda balina okwawula ebisuubizo ebibasuubizibwa naddala nga pulezidenti ng'omuntu n'ebyo ebibasuubizibwa okuva eri gavumenti. Akakiiko kano keeyama okukunya oyo yenna asaba ensimbi za gavumenti okulaba nga batuukiriza bye beeyama ng'ate tebabituukiriza. Tugenda kubeera nga Gavumenti erina ebbanja erisoba mu kase akalamba nga lyonna lya bisuubizo ebizze bikolebwa pulezidenti ne gavumenti ye. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.